po jako akawuwo. Saba government district ye Mubende mutuyambe. Abatuuze ku kyalo Mugungulu mu gombola y'ebageza mu district ye Mubende bali mu kaba olw'entambula efuuse enzibu mu kitundu kino olw'ekkubo mwe baayitanga nga lino lyali liva Kyakadaali okudda Ekiryamenvu okusaanyizibwawo ekitoogo nga mu kaseera kano bakozesa lyato okutwala amaguzi byabwe mu katale nga kw'otadde n'emirimu emirala. Emmotoka yaviiranga ddala ku kkubo wali ng'ekkirira ng'ejjira ddala mpaka wano wa ku kitoogo era kati gano amazzi gaakatandika naffe twebuuza amazzi gano gavaawo gabeera gajja geeyongera gabeera geesika wano ng'ente ziriira ddala abaana ng'emipiira bazannya kyokka awantu awaali awazibuye wano wennyini. Bano bagamba nti abakulembeze baabwe nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuuka Amooti babasuubiza okubakolera ekkubo lino kati emyaka 5 egiyise bwe baali basaba akalulu wabula n'okutuusa kati tebaddanga kubalabako. Enyiike gye nnina mu bantu baffe oba mu bakulembeze tebalumirwa abantu kyokka singa nti tuyina abantu abalumirwa abantu Kiryamenvu singa bataka wano motoka singa zambuka singa n'enkulaakulana singa y'amaanyi. Abatuuze bano bagamba nti bo bakolako ekisoboka ku kkubo lino nga muno mwalimu okulitema ne batuuka awali ekitoogo era n'abakulembeze b'e Mubende baatuuka mu kifo kino ne basalira n'embuzi bwe baali batongoza oluguudo luno wabula n'okutuusa leero tebaddangayo kulumaliriza. N'abataka hano bakakoraho twayambukisaaho gano ebigere batemera ebitoogo biki babitairemu bayambukaga hati niho kakoza bayizire batuha oruguudo ngu nibarukora wagaruka rwakwera ati ntukozesa sente ntwambukisa eryato hano omuhanda gwaitu gwafu. Ekkubo lino mu kaseera kano lyazika era nga bw'otunula sayidi ne sayidi olaba bitoogo byokka. Naze omuntu wa boda ekkubo eryali wano lyanyambanga nnyo kubanga lyali lyakumpi ng'omuntu bwe mba mutwala mu katale akawana Ekiryamenvu lyanyanguyiranga omuntu so omutwala 3,000 n'okusinziira ku mbeera eriwo omuntu kinetagisa okumutwala omutwala gumu 2,000 oba gumu 3 ekitegeeza nti n'abantu ba bulijjo seerezi bakalubiriza. Wabula abatuuze balaba guli gutyo kwe kukyusa ekkubo ne batandika okukozesa eryato naye nga nalyo lituuse okubalemerera kubanga nalyo lifuuse ganyegenya nga n'obulamu bwabwe buli mu matiga. Eryato lino lye tuyitamu wano liteeka bulamu mu matiga, it is too risky. Bw'obeera mulinyeenya liyingiza amazzi liryomu era twebaza omutuuze oyo bambi muzira kisa yayiiya obwongo bwe n'ateekawo eryato eryo ayambe ku bantu okutambula okusala kuva mu kitundu kudda mu kirala. Kuno bagaseeko ne ssente ze babasasuza okubasomosa okugenda mu katale n'ebyamaguzi byabwe nga bagamba nti kyenkana bakolera bwereere. Kyantambula ssente omuntu aba talina ssente za kwambuka atalina ssente okuyitamu n'ebigere tekisoboka oba olina abaana ne bakulemerera okuyisaamu abaana mu mazzi olina okubateeka mu lyato nga batyamu ate n'Ekiryamenvu wali akatale naffe wano Mugungulu tulina akatale naye nga tolina bw'osobola kusomosa bintu nti obyambusa Ekiryamenvu tulina abakazi batunda paani. Kyokka n'omugoba w'eryato lino Robert Tumwine alojja ennaku gy'ayitamu omuli abakyala b'embuto okumusumbuwanga mu matumbi budde ate bano ne bagaana n'okumusasula. Batusumbuwa abakazi b'embuto oba weebasesawo nga mmeka n'owulira essimu tebakukubidde tijangu yamba omukyala wange nakulimba ati nyina emitwalo 2 naye omaze kumusomosa n'agamba okuma omukyala wange amale kuzaara ate ntusanga obuzibu ng'obwo kubanga kuva wano kutuuka eri kiringa mayiro nga 3 okutuuka eri emitala so tubonaabona. Ono agamba nti mu kaseera kano wakulekerawo okusaabaza abantu bano ng'entabwe evudde ku mbeera embi gy'ayitamu. Ntwala siringi 3,000 n'omukuyija 3,000 ekiro walikuba tiine 5,000 tinkwasa kumwambusa abakatusanyiramu obuzibu bw'okutunyaga. Ku nsonga eno ssentebe wa disitulikiti eno Francis Kibuuka Amooti atutegeezeza nga disitulikiti we terina ssente zimala kyokka ng'erina emigga mingi gy'eri mu kutereeza wabula n'agumya abantu bano nti essaawa yonna agenda kwanukula omulanga gwabwe. Omugga tugumanyi bulungi gyeguli guluddeyo nejjukira tubadde n'emigga bwe giti emibi giri emeka tubadde n'abakazi tubadde namuguza tubadde ne Lwampande tulina muzizi ya mirundi 6 eno ku lw'ekijumba eyo ng'ogenda Kiyuni emigga toyinza kumalako nagyo. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Yayiiya obwongo bwe n'ateekawo eryato eryo ayambe ku bantu okutambula okusala kuva mu kitundu kudda mu kirala era singa tiyaliiwo